Libadde essanyu jjereere eri abatuuze b'e Rutete ekisangibwa mu Town Council y'e Kasangati mu Wakiso District, Ssentebe waabwe Ssemakula Saul bw'abadde abagabula ekijjulo olw'okumusaamu obwesige. Omukolo guno gubadde ku kyalo Rutete ku ssomero lya Ronan Shalom era nga gwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo okuva mu Town Council y'e Kasangati ku mitendera egy'enjawulo okubadde ne bakansala era nga bakakira buli akwata omuzindaalo ng'asooka kuyozaayoza Ssentebe Ssemakula. Ebyobukulembeze wadde tubaako ne sayizi zetuwagira naye wabaawo omuntu akusingako era n'ogamba ono omusajja ddala musajja. Olwekyo ssebo tukwebaza enteekateeka ennungi by'ekyatwala mu maaso mu kaseera kana katono. Oluvannyuma Ssemakula Saul ayogedde eri abatuuze n'abasaba okujjumbira okukola wamu baleme okulowooza nti banaaweebwa buweebwa. Tulina puroguramu ze tuli mu kuteekateeka ng'abakulembeze tutya nti olwaleero bwe nnengera poisa ngeze kusomesa nnyina gitembeeta gimwerusi ya Rutete olwo mba nkola ki so muleme kulowooza nti ngenda kukuŋŋaanya ensimbi mu nsawo ze zijja mu buzigo wali zenzije mu loole zenzije wonna wemba nzije tingenda kuba ntola butozi ngwego osigale ng'okeera kunywa kabbiya. Nsuubira kwogerako kyekyomwenge kubanga abantu bamutunuuliza bagamba nti katulabe bw'onooyogera ku mwenge anti be baakulona naye omaliridde n'oyogera ku mwenge kubanga obuveera mu butuufu butumaliddewo abaana. Ategeezezza nga bw'agenda okwongera okuswaza ab'ebyokwerinda kyokka n'ategeeza nti bonna abakola bino yabaguddemu dda n'ategeeza nti anaakwatibwako waakusibwa n'alabulwa okukomya okunywanga omwenge n'okulya amayirungi. Mu ngeri y'emu ne Mukamwokya Joweria Namutebe ategekedde abalonzi ba Kabaga ng'abeebaza okumuwanguza akalulu. Mbeebaza olw'obutantiriro olw'ensonga nti mu 1997 nasimbwa mugongo nembera vice chairperson nemala emyaka 21 nga ndi vice chairperson. Ndi musanyufu okulaba abakyala batuuse ku kino nnyo okulaba nti bawangudde akalulu kaabwe kati basanyufu nnyo. Vice waffe yali vice ate nawangula kandi n'abakyala mukazi mukozi nnyo nnyo. Era bandibadde bavaayo naye era nga wogambye abakyala bakyenyooma tebanamanya rights zaabwe nti nabo basobola kwesimbawo ne bavaayo ne bakulembera banaabwe. Ayongeddeko nti abadde mu bukulembeze mu kitundu kino okumala emyaka 2 era neyebaza abantu okumwesiga ne bamusimba mu mugongo. Dickson Waiswa ne Anes Chazibe bakusakidde eggulire lino. Bukedde TV.